Beach Farm. Chenda mukaga katonyeze 3 Kampala. Nechenda mukatonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera John Mark Segawa. Gakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni w'obuwunga tukuza. Mu mawulire g'essaawa eno nga Paalamenti ya Uganda ejaguzanga wegiweza emyaka 10 ng'egenda maaso n'okuweereza abaliko ababaka mu Paalamenti laba Minisita Dr. Mary Lukozaako Obulonga Matembe ne Agura Woli bagambye nti abalonzi bateekeddwa okusomesebwa obuvunaanyizibwa obw'ababaka olwo basobole okulonda ababaka abateekeddwa okukola emirimu so okukyamuukirira. Bano bagambye nti mu budde buno omutindo gw'ababaka abali mu Paalamenti bangi guli wansi ddala olw'ensonga abalonzi baalemererwa okumanya obuvunaanyizibwa obw'abantu be balonda ne bateekayo abantu abateekeddwa kubeerayo. Kugamba ffe twalinga oli qualified oli knowledgeable ng'otegeera omulimu gwa Paalamenti ekitegeeza. Ate ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutereka eddagala wano mu ggwanga ki National Medical Stores kiri mu nteekateeka ezisembayo okuggulawo ekifo eky'omulembe ennyo omugenda oterekebwa eddagala e Kajjansi ku luguudo lw'Entebbe. Ekifo kino okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole kino Moses Kamabaare kya mulembe nnyo nga kigenda kuba kikkiriza mmotoka okugendayo okutwalayo n'okugyayo eddagala era nga kino kigenda kuba kitereka eddagala eryo ery'omuwendo ennyo era nga lino mujja kubaamu ne zi vaccine wamu n'ebyeyambisibwa mu meekererezo oba laboratory ebimu ku babadde baludde nga beetaaga. Babantu bana bakwatiddwa ku gw'okutta empologoma mukaaga mu kkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park nga kuliko Ampulira Brian myaka 26, Tumuhire Vincent myaka 49, Aliyo Robert myaka 40 ne Maliyango David myaka 68 nga bano bakwatiddwa mu kikwekweto ekyakoleddwa aba WUA, UPDF ne police. Kitegeerekese nti abantu bano basangiddwa n'amagulu g'empologoma ate ng'amalala bagaziise kyokka bano ne bakwatibwa n'ebidomola 6 ebya butto ow'amasavu ag'empologoma. Ebyo nga biri bityo ssenkulu w'ekitongole ki Uganda Wildlife Education Center James Musinguzi asanyukidde eky'ekikwekweto ekyakoleddwa okukwata bano abana abagambibwa okutta empologoma mu Queen Elizabeth National Park. Musinguzi agambye nti ebikolwa bino bikyamu nnyo era nga bino biviiriddeko ensolo nnyingi okufa ekittattanye nnyo ebyobulambuzi wonna mu ggwanga. Ate gw'omukago omwegattira abasomesa abaana abakyali abato ogwa Early Childhood Association bawaddeyo amanya ga abasomesa aba nursery 321 mu ministry y'ebyobulamu ogembebwa COVID-19. Nakanjako Mayira Immaculate nga ye ssaabawandiisi w'omukago guno agambye nti okuba n'abasomesa abatono kivudde ku kuba nti bangi bazze bawulira ebigambo bitakwatagana ku bulwadde buno n'eddagala lino erigemesebwa COVID-19 kwe kusaba abasomesa bajjumbire enteekateeka y'okugemesebwa. Enamba entono evudde lwakuba nti abasomesa batya okugemebwa ekirwadde kya COVID olwo bazze bawulira ebiyitiŋŋana ku ddagala lino ebikozesebwa okugema ekirwadde. Bwe gatyo ge gabadde amawulire gafa ag'essaawa zino mu bujjuvu tubagaliza olunaku olungi n'okukola obulungi emirimu gyammwe nga mukyatuwuliriza. Nze John Mark Segawa. Enteebereza y'obudde musisimuka. Masaka City n'emiriraano mbeera ya budde tujja kuba n'ekidede ekya namaddala ku makya ekijja okubandalirawo ddala ng'olya mu butuufu empewo esensera amagumba go naye ng'ate tusuubirayo n'enkuba ejjo tutataaganya mu byekukola kwaffe olwaliro so munange bw'obanga wookolera ebintu byo okolera bweru nga tewaliiwo ogamba nti oba wazingize bulungi fulumyayo by'onaasobola okutegula kyekikulu kuba byandyonooneka.